President ku bikwekweto ebyenjawulo Gen Muhoozi Kainerugaba yabaddewo okubaaniriza. Gen Muhoozi Kainerugaba omuwabuzi wa President ku bikwekweto ebyenjawulo ye yayaniriza ekibinja ky'Abannayuganda 211 ababadde bawagamidde mu ggwanga lya Sudan olw'olutalo olugenda mu maaso mu nsi eyo. President Museveni ye yamukwasa obuvunaanyizibwa buno okulaba ng'abantu abo badda bulungi mu Uganda. Ennyonyi ya Uganda Airlines yabaleese ng'eno yatonye ku kisaawe Entebbe ku ssaawa 8:30 ez'ekiro ng'ebajja ku kisaawe kya Bahiyada ekisangibwa mu bukiikakkono bwa Ethiopia. Ekibinja ky'abantu bano kyakulembeddwamu omubaka wa Uganda Sudan ambasada ya Haya Semuddo ng'era baanoneddwa aduumira ekibinja ekikettera ebweru w'eggwanga ambasada Joseph Echwet. Gen Muhoozi yakulisizaayo ekibinja ky'abantu bano abaasobodde okudda obulungi mu nsi yaabwe. Welcome. Thank you so much. Welcome. We also want to thank the government of Ethiopia very much for allowing us to use their territory to evacuate you. We are very grateful that you're home. Ambasada Semuddo mu kuwayaamu ne bannamawulire ku kisaawe agamba nti Bannayuganda basoba 50 be batannakomawo naye nga bakola obutaweera okulaba nga nabo bakomezebwawo kuno mu mirembe. Agambye nti abaakomyewo kubaddeko abaana 10 abayizi ababadde basomera mu ggwanga lino abasuubuze n'abo abaafunayo emirimu kw'ossa abaali bagenda okukola hijja e Mecca. Naye tusobodde okukomyawo olwaleero ennamba y'abantu 211 waliwo ennamba ey'abantu nga 36 abaasobola mu mbeera y'ekyekango obutalinda ne bayisalira amagezi, abamu ne bayita Port Sudan, abamu ne bayita ruutu gye twakozesezza eya boda ya Ethiopia, abalala ne bayita Juba. Semuddo annyonnyodde nti bakoze ekisoboka okulaba nga teri muntu yenna afiira mu lutalo luno. Nga embase basitaafu baffe bonna olutalo bwe lwatandika bakola omulimu ogw'okutegeeza bannansi okusigala awaka, okwewala okufuluma, ebintu byonna ebisobola okubeera nti no bibeewaza okugwa mu buzibu, era ne tubeebaza Bannayuganda ne babeera bawulize. Ategeezezza nti abakomezeddwawo abamu balina obulwadde bwa pressure olw'okutya n'okweraliikirira wabula ekirungi ennyonyi yabanonye gavumenti yagiwereekerezaako n'abasawo. Tewali Munnayuganda yakosebwa nga bwe mbategeezezza, naye obukoowu n'obuwanvu bw'olugendo n'okutya n'okweraliikirira mulimu abatono ababadde bakosebwamu mu ngeri ya pressure. Twagala okwebaza President w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni olw'ekikolwa kino okulaba nga Abannayuganda bonna ababadde e Khartoum basobodde okutuuka wadde nga bonna tebaweddeyo naye ng'ennamba esinga obunene etuuse wano. Robina Nantale yakusakidde eggulire lino.